Nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Kaakati agave ebunaayira mu kitongole ekya UN galaga nti nno gasambaze ebyayogeddwa omwogezi w'akabinja kano aka M23 era bwenjogerera Museveni giwunye. Jjukira nti nno UN ekitongole kino ekya United Nations Union kyavuddeyo ne lipooti eraga nti nno kirina obujulizi n'obukakafu obulaga nti nno Uganda saako ddala gavumenti ya Uganda naddala n'abakulembeze abali mu security forces balina obukakafu obulaga nti nno badde bamiitinga n'abayeekera bano aba M23. Bagamba nti nno babalabako ku nsalosalo mu territory za Uganda nga bagezaako okutuusa meeting bagende basinkane abo abanene mu Uganda abafujjirira omusimbi okusobola okulaba nga nga bagenda mu maaso n'obuyeekera bwabwe mu ggwanga erya DRC. Kaakati olunaku eziyise Uganda yavaayo ne yeesambajja ebijogerwako ng'eyita mu mwogezi waayo Felix Kulayigye, omwogezi w'ekitongole kino ekya UPDF. Kaakati oluvannyuma lw'okuvaayo byegaana nga bo balaga tebakirinaamu mukono tebakirinaamu mutwe n'amagulu, bagamba nti engeri omwogezi w'akabinja kano aka M23 gye yavuddeyo okuwolereza n'okubyesambajja nga mangu bagamba tebamanyi kiri mabegaawo lwaki bavuddeyo, kubanga mu kuva yayogeddewo ati yagambye nti nno iffe tetukolaganangako n'aba officers n'abakulu bali mu Uganda batwala gavumenti ya Uganda olw'ensonga nti nno ffe tuoperatingira oba tutuuza meeting yaffe mu bifo bye tuwulira nti nno tuli safe tetusobola kulisikingiramu, okugeza mu Kampala, South Africa ne mu East Africa n'ebitundu ebiri mu East Africa ebimu bagenda mu maaso n'okuba nga batuuzaayo meetings zaabwe okukakasa nti nno bali safe ku mulimu gwabwe ogw'okulaba nga bamwamulako gavumenti eriko mu DRC mbu baleeta mirembe mu ggwanga eryo, bo bagezaako kuleeta mirembe mu ggwanga eryo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati bagamba nti bo teba eyo okubalabako nga basaalimbira mu toritori za Uganda tuba tugenze kutuuza meeting zaffe mu bifo bye twewulira nti nno tuli seefu, wabula si lwakuba nti nno tulina enkolagana n'abanene abali mu gavumenti ya Uganda era ebyo mubasibako matugambuzi kubaliisa ngu. Kaakati UN evuddeyo n'egamba ebyo ebyayogeddwa yo teyabikakasizza kubanga eyabyogedde mwogezi w'akabinja kano aka M23 ate nga be bawaayiriza abali mu gavumenti ya Uganda bagezaako okuba nga bafujjirira abantu bano. Jjukira nti nno Uganda yayiwayo mu myaka gya 1900 eyo yayiwayo amagye agawera mu 300 okusobola okulaba nga tebengeza eddembe n'okuswaggula amagye gano akabinja kano aka M23 akamaze emyaka nga kali mu ggwanga erya DRC nga katigomya gavumenti eriko. Kakati Uganda yatwalibwayo nga ng'eggye erigenda okuba nga litebenkanya emirembe saako n'okukuuma bannansi abali eyo. N'ennaku zino tulaba nnyo nga yeenyigidde mu bintu bya mineral by'okutransportinga gold saako n'okukola amakubo agatransportinga ebyamaguzi oba biyite minerals eziva mu ggwanga erya DRC Congo. Kati ekibinja kino kakati akabinja kano aka UN kavuddeyo ne kagamba nti nno ekigendererwa ekyabatwala baava dda ku mulamwa, bali mu bigendererwa byabwe, bali ku kirala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era bwenjogerera UN ekyanoonya clarity okwongera okulumika n'okukakasa nti mwami Yoweri Kaguta Museveni akolagana n'akabinja kano aka M23 era babasapootinga basobole okugenda mu maaso n'okujojobya eggwanga Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bino byonna nga etubikuwa naffe tetujja kugamba nti nno bye byenkomeredde tetunnakakasa, naye
gwe kyoba okola subscribinga busubscribinzi tugenda kuba nga tukuwa buli information evaayo ekwatagana kabinja kano aka M23 sako ne conflicts eziri masekkati ga UN ne Uganda gulabewa gigageno tutuusa kubanga UN egamba nti ye ekyanoonya clarity okulaba nga erumikira ddala gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okolagana n'abatujju. Tubagala nnyo, tubagaliza Christmas ennungi.